Kakati abakyapangisa ku mizigo nga musula ku mizigo naye nga musuubira okuleeta ba awusigaalo mu maka gammwe okubakolera musuubire ebintu nga bino. Baneiba bammwe beetegefu okupasula abakozi bammwe n'okubateekamu ebigambo n'okuboonoona mu maaso g'aba awusigaalo be mubeera muleese. Kati wuliriza, omwana muwala gw'olaba oyo mu katambi yadde nti mukama we yakoze ekintu ekisinga okuba ekirungi n'atateeka feesi ye mu kamera, yamuleese nga awusigaalo we amuleete amukolere. Yabaleeta nabo alina okubandaalawo bbanga liwera. Baneiba batandikiddewo okuteeka mu mwana ono ow'obuwala ebigambo nga bamwonoona eri mukama we, nga bamugamba ebigambo bingi biyitirivu. Muka neiba omusajja ye musaale mu kwonoona omwana ono awusigaalo. Yamutuukidde n'amubuuza, mukama we oyo yakujja wa? Omwana n'amugamba nti banzija gindi. N'amubuuza, naye mukama we oyo akuwa ssente mmeka? Ko omwana awusigaalo nti bampa ssente bwe ziti. Neiba n'agamba awusigaalo, obwo busente butono nnyo. Lwaki akuwa obusente obutono bwe butyo? Kati ŋŋenda kukufunira omulimu omulala omulungi ewalala ogugenda okukuwa ssente empitirivu ezisinga ono z'akuwa. N'agamba omwana awusigaalo agenda agambe mukama we ayagala kugenda, neiba yamufunidde omulimu. Naye jjukira nti neiba ono byonna byonna abikola mukazi we tamanyi. Yabadde neiba omusajja yabadde ateeka mu mwana ono awusigaalo ebigambo. Oba omusajja oyo yabadde alina ebigendererwa bye ng'omuntu, oba alina byayagala okukozesa omwana ono, oba ng'ali mugezaako okumulimbalimba. Kati mukama we yamutuuza n'amugamba, muka neiba obedda yakugamba ebigambo bwe bityo mukazi we akimanyiiko? Ndi mukazi we takimanyiiko. Naye omusajja yabadde aŋŋamba ebigambo bino. Kakati mmwe abasuubira okuleeta abakozi ewaka, mukimanye nti bwe muba mubaleese ku mizigo, baneiba bagenda kubateeka mu ssuudi n'ebigambo okuboonoona, okulaga abaana omwana oyo gw'oboleese ow'obuwala nti gwe tolina makulu, omubonyaabonya, ssente z'omuwa ntono, tomwagaliza. Kati njagala nsooke nkutuuseeko akatambi kano okeewulirireko, vidiyo gimpereka like, etambule tuke ku buli muntu, mpa n'endowooza yo mu comment section. Vidiyo yiyo. Mubadde ongamba tuli wano basatu, wano waliwo ennyumba ssatu, kati njagala tegeera muntu ki eyakonnectinze eyagambye maama wano ssente z'okolera ssente ntono ogenda okolera ssente, njagala mutegeera yaani. Tata Simon yagambye yakufunidde omulimu ono. Tata Simon mukyala wa kimanyi? Takimanyi. Kitegeeza mbadde okukuta naye. Mbadde noogerako naye just era n'angamba wano wembeera bampa obusente butono agenda anyonyereza omulimu omulala ngende ntandike nkole ng'esente. Kati ye lwaki teyakutadde mu maka ge n'oba nga gw'okolera? Kuba ndaba naye omukozi talina yakagenda, omukozi gwe babadde naye yakagenda, lwaki si gyakutadde? Yangambye ngu tatasobola, yagala ntwala wala. Yogera amazima. Tata Simon ayinza okuba agenda kuwasa. Yogera amazima nti yangambye nveewo ampase. Kyokka musajja mufumbo ayina mukazi we. Mugambe omukazi we nga tonaba kuva wano olabe emigo gy'olya. Mbimugambe. Kati lwaki okukuta n'abasajja b'abendi mbu be bakufunidde omulimu? Owadde oyogera naye ki? Ku ssimu oba nga womufuluma wano? Alinogera naye ku ssimu. Ku ssimu enamba ye wagifuna otya? Yasanga wano ngo ndi wabweru ndi kusimula n'angamba ngera okugambe ngo nakufunidde omulimu ogenda okole, n'angamba ngo wano mumpe obusente butono. Ko ye kakufunire omulimu omulala. Wandiyogera amazima nti agenda, nti muyinza okuba agenda kuwasa. Kati nno ndowooza ngambe mukyala we. Sikumpasa bambi. Ngambe mukyala nedda, njagala ntegeeze mukyala we nti munnange omukozi wange bawe yamufunidde omulimu. Naye nga tona bagenda soko leteyo bag, soko jemu ebintu. Soko obijemu. Njagala laba. Ndowooza olaba. Ekyo kiteteyi kikyo. Kikange. Nyabo, engoye zange obadde otwalawa. Ndowooza olaba. Maama, Tata Simon yagambye nti jangu ne pako tukola amakae. Kati bana nedda kangambe mukazi we kuba wano kisuse jayo ebintu jayo.
Kakati nno ebiwe bito we biri. Banneiba bantu bazibu nnyo. Naawe Gwandaba oyinza okuba nga ggwe muzibu eri abakozi banneiba be baba baleese. Ekyo nammwe mukimanyi. Kati njagala ombuulire Gwandaba. Wali okozesezzaako ku mukozi? Kale oba wali obaddeko kewantu nga waliwo awusigalo naye nga awusigalo bamuteekamu ebigambo? Banneiba bantu bazibu nnyo. Okimanyi nti neiba asobola okwonoona amaka go naye ng'agoonoonesa bigambo. Kamale okunywa ku lwendo lw'amazzi. Kakati tewali kintu kisinze kwonoona nteekateeka z'abantu nga banneiba. Ekisookera ddala boonoona okutandikira ddala ku maka. Ne batandika okuteeka ssudi mu bakozi be muleeta. Kizibu nnyo omuntu okugera ku makya n'aleeta awusigalo ng'amugye mu kyalo. Banneiba ne batamuteekamu bigambo kizibu. Buli bwogera ku makya n'ogamba nti bannange njagalayokko omukozi naye nnaamugya wa? Ka ŋŋende mu kyalo osanga nnyinza okufunayo akawala. Muganda wange ogenda kukaleeta naye bw'ovaawo ewaka kasiiba mu banneiba. Ekyo mukikkirize mukigaane. Nze twalinga ewaka naye nga tukyabeera wakamu ebyo ebiseera nga tuli bato. Naye ng'era bawusigalo balaba basiiba mu banneiba nga bakola lugambo. Ng'ebigambo byokka ebimugambibwa banneiba abalala nga baagala okumupaaza, baagala okumusigula. Kati ate ekibi ekiriwo nti ono omwana obuzibu bw'ayolekedde nti omusajja ate yamuliko. Muka nneiba kennyininyini ng'omukazi takimanyi nti bbaawe alina ebigambo by'agamba awusigalo wa nneiba. Okitegeera? Kati nga wonaabeera nga nneiba waakuli wano gw'oli wano. Kati muka nneiba wo ng'ate yali ku awusigalo wo yamuteekamu ebigambo, yamukubamu omuliro, yamuteekamu ssudi, yamugamba nga bwe yamufunidde omulimu, kugamba nga yamugamba ebigambo ebingi ennyo okukamala. Naye ng'ate mukazi we ye tamanyi. Kati kirabika omwami ono alina ensonga enneekusifu z'alina n'ebigendererwa bye eri omwana ono. Omwami ono. Era nze siwagira muntu nnyo kubanga obeera ku muzigo naawe n'oleeta omukozi. Abakozi basana ng'oli waka wuwo mu maka go oli mu kikomera kyo oba oliwa n'omuleeta n'omuteeka eyo ng'okimanyi nti teri muntu agenda kuva bweru atandika okujja okumugamba ebigambo nti mukama we ali kino mukama we ali kino. Naye afumbira wano ng'ofumbira wali. Batandika okumubuuza ye mukama we ennaku zino bali bayomba. Kugamba omukozi gwe bakozesa okumanya ebikwatako mu nnyumba yo. Neiba n'amubuuza leero mwalidde ki ekyeggulo? Leero mwalidde ki? Mwalidde binyeebwa? Maama ennaku zino mulya nnyo. Kugamba omukozi gwe bakozesa okumanya biki ebiri mu maka go. Mukama wo ne bbaawe bali mu ki? Bakwatagana. Tebayomba ennaku zino. Be bakozesa okubalwanyisa. Kati ogenda okulaba omuntu ayogera ekintu ekiri mu nnyumba yo naye nga kyatuusawo muli mu kisenge. Kumbe awusigalo yakitwala ewa nneiba. Kati bwe obuzibu obuli ku kuleeta omukozi ng'oli ku muzigo. Tetujja kugaana bali kuba si buli muzigo nti mubi, mulimu emizigo ssebo omuntu gy'asulako nga omuzigo guyimiridde. Naye tukkirize tugaane kasita oba ng'opangisa ku nsi ya Katonda n'oba ng'oli ku apartment ng'olina neiba era lazima aba na access etuuka ku mukozi w'oyo, aba na access empitirivu etuuka ku awusigalo w'oyo. Ekyo mukikkirize ne oba osula ku apartment ya miliyoni 4 naye nga kuliko banneiba kasita oba ng'opangisa nga tolina privacy yo nga gw'omu mu maka go. Muganda wange suubirayo okuba nti bagenda kupasulako omukozi. Ekyo nze nkikubuulira. So banneiba bantu bazibu nnyo eri iffe. Si bangu. Era omuntu okusanga neiba nga mulungi gye bali abalungi of course naye ebigambo nga bwebimanyi tebibula. Omuntu asobola okuba nga mulungi nga atakulaga naye nga eno katulako ebisibuka gwe tojja kumanya. Kitegera ekintu ekyo. So byebyo negwe wenna ndaba mpe ndowoozayo ku nsonga eno. Banneiba lwaki mususizza ebigambo n'okuteeka ebigambo mu bakozi ba bannammwe baba baleese? Bannange kisukka
CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera. Mbaagala nnyo mwena abagyekuumirako. Mwebale kusubscribinga kyekisookera ddala. Mwebale kuba nti ate mutufuula top. Mbaagala nnyo mwena mwana. Mubeere bulungi, mweraba.